olunaku lwa jjo ku gataliiko nfuufu ku ssaawa 4 ez'ekiro baatulaze abaana abo engeri gye basanyusaamu abasajja ab'ebweru ssaako ne bano abali mu Uganda. Kwegamba nga beekwata butambi ne babeera nga bubaweereza, beekwata ne babeera ku zirayivu ne babeera nga basanyusa abantu abo abali ebweru. Munnange obutambi bufulumye. Obutambi bufulumye, teri kintu kikyasinze okukola ssente nga bintu bya buseegu. Omwami ono Mulindwa Ronnie nga yali manager wa Obsessions nga y'omu ku abo ne banne ababadde bakulira ebikwekweto bino ebyokubeera nga bateeka abaana abo abawala mu butambi bw'obuseegu. Era ndowooza weewuliriddeko nti abaana bano bakoze ebintu bingi nnyo byetayinza n'okubeera ng'obasuubirizaamu ku myaka egyo gye balina. Abantu baagala ebintu by'obuseegu nga bw'okiwulira, era birimu ssente. Kyova olaba nti abazungu abo babadde nga babawa ssente eziwera. Bano abaana babadde bagenda ku bugagabaga obw'enjawulo okubeera nga basanyusa abagagga, oba okitegeera. So mugundi ez'enjawulo ezo zi Airbnb bonna babadde nga bagendayo nga babasanyusa, oba okitegeera. Kwegamba nga beetunda nga bw'olaba banene bamalaaya. Lwakuba nti ebya social media ebya online ate byo bibeera bisuffu, kubanga mu butuufu omuntu vidiyo ojja kubeera ng'ozirabirako kubanga nsuffu, kyennyinza okugamba. Baana baliko ebigambo, akyekwata n'abeera ng'akimuweereza, n'amusikiriza, n'amuyimya, n'atuuka ku ntekko, ssente n'akwata n'amuwa, oba okitegeera. Kikambwe, ensi gye tutambuliramu abantu bayiiya bizinesi, naye maama babadde bayoola ky'oyinza okumanya kubanga abaana bangi nga bw'ogezaako okulaba awo akatono.